Abantu abatannaba kutegeerekeka kigambibwa nti bakola obulumbaganyi ku musumba wa House of Prayer Ministries Aloysius Bugingo mu bitundu by'e Namuŋŋoona okukkakkana ng'omukuumi we Richard Muwummuza akubiddwa amasasi agaamuttirawo. Wabula okuva olwo ebibuuzo bingi ebyebuuzibwa abantu nga tebalina kyakuddibwamu ku kiki ddala ekituufu ekyatuukawo n'abaani abali emabega w'obulumbaganyi buno. Oluvannyuma poliisi yateekebwa ku nninga ne bakobya ennyonnyola ku byazuulwa okuva ku bujulizi bwe yafuna. Kati olwaleero poliisi ekakasizza ne bakulira ekitongole kya poliisi ekinoonyereza ku buzzi bw'emisango CID Ekibuli beddiza okunoonyereza ku bulumbaganyi buno okusobola okuzuula baani abali emabega w'ekikolwa kino. Balina obujulizi obuvi bwe basobodde okuŋŋaanya okuva ku bantu ba bulijjo abalina kye bamanyi ku ekyo oba abalina kye baalaba ekikwatagana n'obulumbaganyi buno obw'emmundu. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga, waliwo abantu abaagala okuwawaza amatu g'abantu mu ggwanga nga be baviiriddeko fayiro y'omusango guno okutwalibwa Ekibuli era nti akadde kano balina obujulizi bwe batambulirako okuli amasasi agaafulumizibwa, emmundu ekika kya basitola gye baakozesa n'ebirala bingi. Kitukwasa nnyo ennaku okulaba nti abantu bano bayitira ku mikutu gino egya social media ne batandika okuwuddisa abantu ba bulijjo. Bw'obabuuza obujulizi obw'amaanyi obwekwata ku ekyo bagamba tuteebereza kyavudde ku kino, ono baasoose kumutta, kyabadde ku mukyala, byetoololera ku ddiini. Kakati tutwale kiriwo mugamba kiri ku ddiini ate kiri ku mukyala ate minisita yayogedde kino. Ono asaba abantu balina obujulizi obusobola okuluma nnyini mmundu ekika kya basitoola eteeberezebwa okukozesa obumenyi w'amateeka buno okubutwalira poliisi oba okugikubira ku ssimu nga wano bataddewo n'obukadde bw'ensimbi 20 obunaayoba omuntu alina ky'amanyi ku bulumbaganyi buno. Amawulire ago wegaba nti gasobola okuba nti gatutuusa ku bano abazigu abakozesa emmundu eno abeeyongera okukozesa emmundu eno. Waliwo akasiimo aka ssente ez'empeka obukadde 20. Poliisi etegeeza nti basitoola eno yandiba nga yakozesebwa mu kutemula Isma All Access amanyiddwa nga Jjajja Ichuli eyattibwa omwaka oguwedde ng'ayingira mu maka ge Ekyanja mu Gomba y'e Nakawa wano ku njegoyego z'ekibuga Kampala. Ate obutemu bwennyini nabwo bwefaananiriza obutemu obwakolebwa ku Isma All Access. Waliwo abagamba lwaki emmotoka teyayimirira, tebaakuba driver yasigala ali mulamu. Ne ku ttemu liri erya Isma All Access baakuba amasasi gaakwata Isma yekka, driver yali atudde ku sayidi yeeri teyatemulwa. So ebintu byeng'ebyo bibeerawo, naye tusuubira nti obukugu bwe tugenda okukozesa mu kunoonyereza kuno bujja kututuusa ku batemu abatuufu ate tusobole okufulumya alipoota. Oluvannyuma poliisi enkyaleero okuvayo nekakasa nti emmundu yakozeseddwa mu kutemula badde omukuumi wa Pastor Bugingo Richard Muwummuza eyakozesebwa mu kutemula Jjajja Ichuli. Mu mbeera eno singa poliisi eneezuula abali emabega w'ekikolwa kino kyakuyambako okuzuula n'abo abatemula Jjajja Ichuli. Nze Poseno Mukiibi, BBS Terefayina, Gambuuze. Kale weebale nnyo munaffe Poseno Mukiibi nga tuvuddeyo bannayuganda